Akatambi okalabi. Okalengedde naawe. Kalabi. Uganda buli mwakoleki Yenyweze. agumye munne. Alright, bwetyo bwe tuze olunaku olwaleero nze omwana Soda ndine munywanyi wange ono twaliko naye ntwemu badde ombuzeeko siza Emirimu ba busy emirimu gitutwalaganya. omukulu ono amanyi ebintu bingi era lumu mwabajjukira expo gye yatandika alina story gye yatuwaako ey'omukulu amanyikiddwa nga Fire Bongole kitegeeza omanyi ebyafaayo right amanyi ebyafaayo alina information ku bintu ebiriwo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ng'asobola n'obigattaganya n'ekwetoloola ensi yonna so tugenda muleetanga entakera abeeko ensonga z'atemaatema akuba ddala tulina kye tukaayana naye wano nga kaayana ze mugamba afaanana ntambi Franka Ntambi. oba muli baalugaala Franka Ntambi. Mulaba bulabi. uli otya Muli mutye. tuli bulungi bambuulizeko tutandike mangu mangu Muli mutya abalabi ba Expo TV. Amannya nze Julius Caesar. Abasinga bandika kya bbeeyi. wamma twalinayo app akalangu tukayiseeyo mangu kuba kyemmanyi toyinza fuluma muno nga totadde wali ne kasoda Omukutu gwo tugenda gukyusa saava kwe gutambulira gwali gukyali twali twagugyeyo naye nga tujja guzzaayo gye gujja. omukutu kyadde ng'osobola ogenda n'ogulako buli kimu ky'oyagala online shopping. abaana Mujja kuddayo. kale sente ojjazireeta tulange Julius obeera mu kibuga Kampala oli musajja atambuza bizinesi zo mu Kampala nga sinaba kukubuuza bigenda mu maaso gwe bw'olaba obutambi obutambula ku social media ne poliisi engeri gyehandolinze mu security weeraliikirira kufuluma kibuga gwe Seeraliikirira lwansonga kati nze nange mmanyi engeri y'okwerwanako. vaawo ogenda kwerwanako Otambulamu n'ekikutaasa naawe ekikuyamba okwekuuma. si mob justice Teba mob justice bwe ba self defense. Era abantu ng'oliyo osobola okufuna ky'osobola okutambula nakyo oba kambe kati mpola mu kabono waliwo no pocket knife. Okagula n'obeera nako just in case bakusazeeko weerwanako. Ensi ziri ezaakulaakulana. edda tulina poliisi ekuuma Munnayuganda n'ebintu anti kati ate mwagala kukola mirimu gya poliisi. Poliisi yeeraze nti tegyasobola tukuuma etulaze nti naffe tulina okwekuuma. Yatulaze olwa kati poliisi we bali nekugamba bagambye nti awo temuyitawo otegeera mwewale ekifo kino otegeera era emaze okugamba nti awo naffe tetusobolawo ate ng'abantu balina okuyitawo abayitawo waliwo abantu abalina okubeerayo era poliisi osobola ku providinga security mu bifo ebityo kitegeeza gwe Munnayuganda ayita mu kifo ekityo olina okwebeerera mu bufunze amatwale ga Uganda poliisi g'erina okukwasaganya ekugambye nti ago tugawaddeyo eri abakozi b'amateeka nti temuyitawo mwegendereze temuyitawo naye nga ate poliisi erina ku providinga security ekwate abasirikale bateekewo edeploying abantu babe nga bagumu nga basobola okweyagalira mu nsi yaabwe. Kale in case ngeriyo atategeera kigenda maaso mu ggwanga mbadde njagala omusiigire ekifaananyi kubiriwo olina engeri budda gy'okiyitamu teke obudde okiyita otya abaana zitekeze bakuba round kick. Njagala akulaba olwaleero ku expo omusiigire ekifaananyi kya round kick mu kibuga Kampala. Bano abaana basalako omuntu gwe bamaze okusportinga nti alimu akasente oba alina kyakutte ekiri valuable ne bajja ne babuuka ne bakuba omugere kati bakuba bigere ate bakuba vital parts akuba ku mutwe guno era abasinga bakubye babasibya amanyi mbazikyuse kitegeeza batendeke ate ekyo batemu n'obutemu katoliza kukuba muntu tomanyi kyakutte oluusi ogenza omukuba omusanzemu n'enkuminya 3,000 mutwalo naye gwe gumussa amala okugwa wansi bano ate abalala ne bamuddako ne bamufutankira wansi ne bamukatira wansi ebikole n'emigere kakana obulamu abufuddewo isana naye nga n'abantu batunula kiva ku ki bannayuganda okulaba munnayuganda muno nga bamukuba bamunyaga bamutta nemutafaayo kati ensi naffe twagivaamu ffe nga bannanyini nsi twevaako naffe twetiidirira naye ngaekyandibadde ekikulu abantu tobayinza kuba munnammwe ng'abantu mulaba nako muteekewo fight. Ensi nyingi zitabuddeko nendaba ku butambitambi eyo nga omunyagulizi baziyita robberies went wrong ezibakafayale emali ez'omuzigo munyagulizi agenza okunyaga bageza okunyaga ne bamwifulira ne bamukuba ne beekolamu omulimu ne beeyambayamba okitegeera kati naffe wano tusobola okweyambala tebayinza kukuba munnammwe nga muli abantu nga 15-20 nga mutunula naye ng'abo bakuba bali 3, 2, 3, 4 kintu ekyo kinnumya nnyo omuntu emabegako twali awo enamboole nga tugenza olaba omuntu
omupiira nga bakolawo ekisawo kya Namboole bwe bali bataddezo test matches ezasooka ng'ennaku z'omwezi gumu omwezi oguwedde tuba tuvaayo mu kisaawe nga tufuluma kati poliisi ensobi gyekola deployment egikomye eri waggulu ku kisaawe kati bano abakkirira okuva wano ku raawundi ne bambuka paka eno kireka wali toto kireka eziseru abantu baba batambula tewali yadde security kati abaana bayisaamu eggaali baba bakola naye ng'osanga abaana bali bana bataano ne bakuba omuntu naye nga bonna mwena mutumudde mutimumulirambi mwe abasigadde obungi ekisaawe kitunza abantu emitwalo ena n'ekitundu okitegeera abantu emitwalo ena n'ekitundu bali mu kufuluma batambula bagenda naye ng'abantu bali 12 bali mu kuba bantu awo naye nga temusobola kwerwanako ekyo kikolwa kibi nnyo tuyige okuyambagana nga tuguddemu obuzi poliisi ejja kujja ebayambe nga omaze kufa poliisi ejja kujja ekwate mulambo ebuuze kibadde kitya kibadde twerwaneko mutambulemu n'obuntu bwabasobola kuba kati mu nsi ziri waliyo buno butiizaganizi buno bumu okubisa amasannyalaze babutunda mu maduuka n'okagula obonako waliwo paper spray abakazi babeera nabo agudde mu banyaguzi babeeramu sikawo kasawa nabareepinga akamukuba neyeetaasa naye kati wano oba kyolina okwetaasa nako bakambe tambula nako waliwo buno obwawo executive pocket nights oba nako abo abaana abatemu omwana akubeerawo ndikike ku mutwe ofunaodde obusikaaakaazimawomalajanaabukawati waliwo abazikuba ne zimiisinga kati ekwata ebandala kati woba ofunyemu gaapu etagalamu awo n'osetolinga erwaniko olaba kino kyogeddeko kino eky'abannayuganda obutafaayo okimanyi nze nabako ababbi awe nkaze oku street babba bwe bamala okubba ne batandika okudduka adde yakuba enduulu anti akugoba yakulaga ekkubo adde yakuba enduulu kati newerabira ani gwogenda ottaasa yabadde ali wansi yenyoola ate onadde yadduka akuba enduulu kati ndoza n'abayamba babulwako ani gwe ani mubbi ani atali mubbi kuba ababbi bennyini babba bakuba enduulu waba olugendo lwogamba akugoba yakulaga ekkubo kati kubo kyawoli abalina weyakutteeyo awo essaawa akkiridde lwadduka nga nawe odduka okkirira olabulako ng'okimanyi ababbi bakuba enduulu zennyini siiza be babba naye nga waliwo neyampitako mu kibuga Jjinja olabba bwati n'anyakwanga wuyo kati tewatuyitako bwoti nali ne abbe ola tubuuza ayiseewaawo ko ffe tulabye ayitawo ng'agenda akuba enduulu agoba omubiti oyo mwe mulina okwerwanako poliisi yo buno obubinja kati ebiseera ebisinga bubaawo nga ne poliisi ebumanyiko kuba tugenda mu kisolo poliisi bwebawuga kati walaba ku kifeesi we yabeera ku mulembe gwa Kayihura nga poliisi weeri babuuza sima tukolagana nabo okutuwa information terezaamu statement kutegeere kiringa kugamba nti omusamize akolagana n'ekkanisa y'omusumba gundi poliisi yekwasisa amateeka bano be bagamenya tebajjaawo bw'ojjukira olunaku inspector general IGP Kayihura we yayita bannamawulire ng'akoze press conference agenda kuparadinga ababbi be bakutte mu Kampala kati bafunayo awo abaana baba bagamba biki abamu baleka tebalina babbi ne bamuswaza ku national TV byonna ng'ensi eraba bagamba afandi mwe mututuma tugende tubbe ku TV ng'ensi eraba abatambi weekali bawe yabayitanga kumanyisa bannamawulire Kayihura bajjawo ku poliisi yawo Kibuye ndowooza zijjukira bulungi nnyo mubbi n'akonfeesi nga maaso ga Kayihura awo nti afande mwe mututuma ate mutwefuulidde olala sobbi bamukwatako nga wakyaliwo no afande Grace yagumane wali mu Kampala nabamuyizawo CPS bamunyiga n'agamba afande tubba ffenna mwe mututuma tukolera mmwe bibaddengawo babeera bantu ba Ssekinomo mu security oba nga ne gundi yonna yonna poliisi bantu Ssekinomo era bakifunamu naye kati enkola ya poliisi tebakuwa ekyo tulina kukolagana n'ababbi naye mu kaseera mu biseera ebimu balaba nga obumenyi bw'amateeka bususse ne poliisi naye esayidinga n'ensalawo ekolaganeko ne gangs ezimu ezikolaganika nazo okusobola okumalawo ziri gangs ez'amaanyi zebatemanyi oluvannyuma ate ne banesobola okubaerimenti nga yebekolaganye nabo bakozesanga kabaiti okwatirako gangs zibaddewo mu nsi kati wantulina Simanyi Kifeesi waliwo Simanya Bakasolo waliwo Simanya bali kati waliwo baana abapya bana abazisimala lawundi kiiki mu kibuga mayiga tegwali mu gwabamanyi ngo zaabwe ate tebabooza nti oli omukubbo baasiri omutulina ba Kifeesi abo baasanyalalamu okuva ndowooza we byakyukamu omulembe gwa Kayihura baayaka nnyo ba Kifeesi ate waliwo lipanda naye ba Kayihura bino nti libaamu awo naye ng'era gwe kyomanya webabakwata ne babateekako tebabasiba kibbanga ddene bavaayo oba muba temulina bujulizi bubaluma obujulizi bubaawo kati omwana bakuba ne batira omuntu ku kamera nga ziraba
ate bujulizi si bw'oba oyagala poliisi nemuleetaddemu akazanyo ne polisi nemuleeta kuddamu otuzanyiremu nga wakuba etteka akabadde kyakali awo sooka otubulyemu oyinza okuba gwe at least watwala ku budde n'onoonyereza ku nkola ya poliisi n'omisango kuba kulaga nti tukola tuli active engeri yanti babasizza nnyo omuliro nga baleeka bakumya omuliro temutufaako ennyondo oba baali luddawo neyalumba okubba mukama wawe n'akuba ne baamukwatira bamuti n'obuga ddamu otuzanyire kati baafumita ekiso wula omwana yakuba afande etteke ku mutwe wakuba n'akwasa enkulukutumba omulagamu poliisi enkola gyekolamu ebintu ebimu kale binyiza kati abantu ababulijjo ababeere n'ababeeraga justice ate waliwo ebiseera abantu webabbangako nnyo abantu boodabooda nga babakuba ennyondo kati waliwo ka vidiyo akasatulatinga aba boodabooda yali omu ne bakwata abannafuna abasaabaze babiri n'abatwala kati we batuuka eyo saizi eyo zaali lubaga ne bamugamba maaso awo ne bamukuba ennyondo yayambadde elementi ne bamukuba ennyondo bakamera zebakwata zali za nnyumba ya kukikomera ngali nasikako wa bodaboda elementi ne bawulaza teyingira bulungi n'amukubira ddala ennyondo ku mutwe nga kuseeko elementi ka vidiyo kaali katambula nnyo ensi eyo teweere tennajja ku Facebook kati yalinga ekikuba ebiseera ebyo nekatambula nga buli muntu akalaba yenyamira yeesika ofuna ensiisi okitegeera naye nga kamera ziri kiriya zimulaze bulungi nnyo poliisi emulabye ne babanonye ne bakwata kati awo oba mutwala baaki mu kkooti okutumalira obudde mbutunoonyereza okitegeera evidence weeri ate tumutwale ku poliisi adde ku scene of crime mutulabe oba yeye byaki okitegeera osobola baadvising otya mu nsonga ezimu ze bahandolingamu search cases asobola baadvising akobe bannanyini mateeka bagamanyi kati bamanyi n'enkolero n'ensonga lwaki baba bakola ebintu ebityo waliwo ogenda okulaba ng'era omuntu y'omu taluddeeyo era avuddeyo kintu kibi nnyo osomye wali usome bakasolo kasolo kifeesi lipanda groups nyingi ziri mu kibuga omwo era zimanyiddwa namuzimanyi muwangalana abaana batambulira nako bayimbi weewuunye ali nti ali ku ggaali yaabwe ezo okuganga zibaddewo naye abo bayita nabo zireka mirembe ogenda ne muyiwezi gye zaatandikira eyo mu myaka gya 1870 gye ziva oluganga kino ekintu kiri mu Uganda ensi zonna zibaamu ziganga ezo ziratini kingi bakubanga li graffiti ku bisenge eyo mu America mu New York naye zireka ensi zigitabangudde kuba batuuka ne bakubagana bokka na bokka ne bakuba abantu ba bulijjo abantu we bakuba nno bantu baavu oli ava mu katalazi n'2,300 gumu kitundu gw'okuba naye ng'omussi genda eri mu tekina wekisaanidde kubeera genda emuyenga bayimbire amagye batuyambeko providing security ku lw'ensi yaffe akulaga w'amaanyi asobola okubuka mu bbanga nawe omuntu ali ku fuuti 7 omugere ku mutwe oba nejimu zinene abaana gye bagenda ne batwala obudde okuyiga ebintu ebyo zigasseeko kinene nnyo ku kutumbula ebikolwa ebyo jimu simbi nti specifically training ekyo ky'abantu kuba violent okitegeera ye kuyamba kuma mubiri gwo nga mulamu bulungi kikuyambeko keeping a fitness kale abaana bakwayalinga skills zino zikozesa okubba buli omu ekintu asobola okikozesa mu ngeri gy'aba akyagaddemu kikozesaamu naye nga yo jimu eba tekutumye kubba era ekutumye kukuuma mubiri gwo nti omukuuma nga mulamu waliwo akatambi obedda ke mulaba eno aka bannaffe abazungu engeri gye bagezezaako okuhandolinga ababbi ababba mu ngeri eyo gamu ku magezi gobaddewa ne bannayuganda eno abantu beebereremu weerwaneko ne bannayuganda mwerwaneko tebayinza kuba munnammwe batemu bakuba abakazi nga munna mutulawe waliwo omukazi gwe bakubirawo yali bakirira kusokolaawo akatambi ako gwa atulawe bajja ne babba omusajja ajja n'anyakula kati oyo omubbi yajja n'anyakula omukazi ng'akuba yali abaana mukazi wati kati yakirengera n'alaba nti kino kikyamu yajja n'amubba ebyuma kitegeera yalaba alemeza mubbi yala kudduka abantu mubeere ovigira nti weemutyo muyambagane tebayinza kutta muntu ng'otunula ne bamukuba ne bamukatira wansi ate ogwe bakwirawo ku benkiwanukaawo kiro kawungeezi ng'abantu bali mu kunyuka weebali n'ababoda weebali oyo omusajja akakuba ekyuma waliwo akaawo ku Buganda Road awo eno side eno oba ogenda ku case clinic eri Buganda Road Primary School ababbi bajja basooka ne bajja bana ne basalako omusajja nga ali ne mukazi wa abantu kitegeera
ne wabaawo ate omulala yamuleeta ku bodaboda n'agattako for enforcement bajje bakube era abantu we bali balaba abantu twerwaneko bannaayi bino tebyajja bibagamba twerwaneko today is me tomorrow it's someone else bakuba nze ekyo bajja kuba bakuba ggwe bano abantu bwe tubawo omwaganyi ogenda nga bakola effujja eryo werityo nga teri nga tubuuza kimu poliisi tejja kutuyamba poliisi eri bize okitegera kati ekifaananyi ng'ekira ne woba okiraba poliisi esobola kuskaninga feesi zaawo ozirabe nti yono yeraba kifaananyi kyawamu mu wide angle nti abantu babadde balwana poliisi eri bize nnyo eri bize ku Kyagulanyi eri bize ku ambulazi yes twerwane bali Masaka sebo bantu Kyagulanyi babeera nabo bangi beetaaga enforcement y'amaanyi deployment ate abantu ba Kyagulanyi tebali violent poliisi ate gyesimu okuteeka amaanyi kati gwe tewawulira luli eri nti n'abantu simanyi kuba poliisi okuyimiriza enteekateeka za Kyagulanyi zezisembeeyo yatugamba abantu bafa tewali bantu we bali bononye ebintu kati gwe njagala ogenda otwala ekamera yo erukaya ku Tooro omanyiwo lwemba ngende emasaka eyo gye nazaala abaana bange nyazaala wange abeera Masaka kati ntera omuweereza ku bazzukulu be ne bamulabako kati mbamba twalayo omusinga mpitawo awaliwo emicomo gimpoomera wali akakoka kati woba ga Kyagulanyi atambula n'abayaaye ogenda okuze ku baana beerukaya waliwo omucomo gwe babba okitegeera waliwo gwe babbako omucomo yadde gonja abantu ba Kyagulanyi tebali violent era yasi bakibagamba we are non violent yanatera n'okulaba nnyo bw'abeera nga poliisi yagateekawo resistance agamba abaana bakakkane feri tulina mpisa mbi mukakkane mugondere poliisi mukole bwekiti so poliisi nze ngenda kusaba bakuumaddembe munaye fe abatasobola tambula na bwange fe tuli nnyama yaabwe ntambulamu n'ekikutaasa waakiri oba kafirimbi nti baba bakugize ofuwa firimbi tekola arambe abasajja babayiga kulaba arambe wogana arambe omusaira gamba arambe bajja kujja bakutaasa ate nammwe bantu mwe abali mulaba kamunakuba mujje mukuŋŋaane mwerwaniko mukwate abanyaguluza abo mubakakkanye nabo bafunamu ekikanga banaafuna ekikanga nti bakuye bannaabwe bana bataano bali ku ttaka nkakasa ebiriko terigenda kuddamu kubaawo for example n'omwami yabadde yeedingadinga n'owemundu sisuubira nti eri omukaliza okuddamu okwedingadinga oyo omusirikale nze singa nze nabadde nkulira poliisi y'abano oyo omudaali nabadde muwa n'omudaali kati leero bali ku byabazira leero nubadde olunaku lwabazira ojjukira abazira n'okutikkira n'okubawa emidaali oyo omwami asaana omudaali teyamuse yamudisabulinze byeba mu kiwato wano naye nga omuntu n'ajja ku mmundu y'omusirikale n'abuukabuuka abo abasirikale baba ne orders kwe bakolera okitegeera abaana abakifeefe tubayita bateekaazi abatwazi bateekaazi baba n'ebikutiya bakawenja bayita bakawenja fe tubayita bateekaazi kati ffe ogenda n'okwata printer y'omusajja agireesa ogikanika oba kompyuta ye omaze ogikanika olina by'otedde okwoza n'obyoza n'obiteeka wali n'obyanika bitale amadoddomo obifikisinga buto byasemblinge ogenda okukyuka muti nga kawenja zino ekisawo mashini agikuye mu kisawo agenze nayo kati ebizibu ebimu byaleeta amateeka tebakkiriza bahookazi kuyingiramu banabaana baba banaga kutya mbu beefula abalonda obucupa kati yayingira mu kizimbe ng'omu ebintu by'otaddeawo agenda abikuŋŋaanya ateeka buteesi mu kisawo kati osanga poliisi omusirikale yamugamba fuluma vva wange temukkirizibwa kuyingira n'atandika kulwana n'asooka erikonde awo ngawe wamulaba nakuba erikonde nakuba erikonde omusirikale n'assa wansi emmundu naye asooke yerwaneko wamukoyemu ku ntera olwaka n'agenda ne kalemerawo n'atuba pulezidenti ekwata bbalo y'emmundu omudumu ayona gimusikako omusajja n'agimusako nti gite clip kawaninga eddakiika ndowooza nga nnya omusajja yali nnyo mukiriza nnyo wonna abasirikale abasinga tebalina bugumiikiriza olaba bakuba bubi masasi bano omuntu wawonse buwanisi kipande masasi neganyuka yenyobani naye ye yali mugumiikiriza nate kade ekikumalamu amaanyi nti ate eranga kugamba tumunoonya okitegeera awo amaanyi enanga banenjagala enanga kyusaamu controversial gwokogerera poliisi naye ebintu ebimu ate okitunga n'abantu nabo omusango bakusala mangu okitegeera abantu omusango bakati ng'ogwo bagusala mangu nti omusirikale yabadde wakisa okitegeera yakubye essasi limu olulimi oyakakkanye n'akivaako n'alondawo bisosonkole ate kati poliisi otugamba nti bamunoonya kitegeeza muninga abagamba nti abantu tebateekeddwa kwerwanako kwati kyabadde kiri na mu self defense buli omu ng'akiraba omusajja yabadde yerwanako
omusiri akavubuka kanywedde amafuta gaako kuba bana banywa amafuta banywa enjaga bakozesa ebitamiiza bingi okitegeera bate babikozesa mu bungi kati mundu gyasika tomanyi kikyagenda gikozesa tomanyi bawagyagenda kitwala natta abantu bangi naye omusajja agezezzaako okontaininga embeera emundu esigaddewo onamudisebolinze mumututte emulago mumujjanjayo mumagere munaane ate ne mutugamba nti omusirikale yakoze omulimu ogw'ettendo nti ate mumunoonya ddala enganga wamaani yaŋŋamba akamunyeenya akaali wabuddwa ne mujjako engalo anyway enteekateeka bwezito bwe zitambudde eza tigundi bakifeesi bannaye buli Uganda yeeraliikiridde era security tekyali ku poliisi security eri ku ffe nze naawe ngeri gye tutambulamu mu kkubo olaba munnammwe nga bamusazeeko tutwalire amateeka mu tukwatire wamu twerwaneko gwe mulanga gwa Sinza basebere banyabo gwe kikutteko ng'okiwulidde osobola osharinga ne munonooka muwango naawe n'otuwa endowooza mu comment section wate tusobola okwandolinga ekintu kino ekyasazeeko Uganda boyi abaana bakubba emigeri abaana beewuba mu bbanga balira bikibinyonyi so bwete bwetambudde ennaku z'omwezi 22 tugenda Buddu simanyi wagolodde suuti tugenda Buddu kaweddemu dda omukulembeze Abedi Duhanika